Dr. twashemerwa kuba niwe hanuya webare kwija aramusyaho abakutureba aha TV West naiza kuba nagambo Ruganda konkani twiza kucengana mpora ndamusyaho abakutureba TV West abatureba amazina gange ni banyeta Dr. Hanifa Sengendo mulire mutabajenzi mwena mwebale nnyo nzo tuli wano nga ab'ekitongole ekya National Drug Authority ekyateekebwawo gavumenti ya Uganda okubeera nti kirondoola omutindo gw'eddagala n'olwekyo ndi musanyufu nnyo okubeera nti ndi wano ku TV yaffe eŋŋanzi musanyuse nnyo okubeera wano. Webale mnonga Dr. Hanifa Sengendo Namara. Tuineho na Dr. Chiza Kenneth ogunaturo mu Chwekechi no Regional Inspector wa Drugs na West National Drug Authority. Dr. Ramsi abo kutureba tugende misho. Okay. Webale mno mtekaneza program muremta abakura TV West kugambira amabara gange nyo Kiza Kenneth ndi omuramuzo mukuru in charge of South Western Region. Mbahanu mbarara mwebale muno. Kare. Now, tuatandikiraho. Dr. Hanifa, why are you around this time? As National Drug Authority, what activity are you handling? Muriyo mukora cyo mu kichwekechi, ahabwenchi muriyo mu kichwekechi obwiro. Okay. National Drug Authority ekulibwa board abakulu waggulu. Kati bano baken bali eno mu kitundu kino kati mu week eno ba members bali mu regions ezenjawulo abamu bali waggulu mu north abalala bali eri kati tuli wano okulaba abantu baffe bwe twabawa wano biki bye bakola n'okuwulira abantu be bakola like the pharmacies cause fe tulina obuvunaanyizibwa nga National Drug Authority okubeera nti tulondoola pharmacies ziliwo mu butuufu eddagala lirimu ddungi ddamu terireeta bulabe ku bantu baffe n'olwekyo fenga abakulira ekitongole ekya National Drug Authority tuli wano okulaba abantu baffe bye bakola era tutambuddeko mu pharmacies ez'enjawulo tutambuddeko malwaliro awali amadagala ge bakola nga bwe twabadde Ruharo ai factory abakola eddagala lya kwegamba tulabe abantu baffe emirimu gye twabawa bagikola ate ne be basavi nga balina buzibu ki tubuwulire kubanga nga bw'omanyi board erina obuvunaanyizibwa obuwuliriza biki abantu bye bagamba tubeere nga tubiteeka mu nkola. Nkimanyi bulungi nti okusinziira ku mirimu egikolebwa nga twebaza abantu baffe abali wano mu kichweka kino mu kichweka kino nti mulaba nti ogezaako okubeera nti abantu tebaba na buzibu kufuna pharmacies drug shops obulwaliro obutonotono obutunda eddagala bweyongedde ku kiseera kino mu kitundu kino tulina drug shops eziwera 3,000 yes nga ziri mu districts 2 tulina pharmacies kubanga omuntu edda yatambulanga kyokanga mulwadde n'atambula olugendo lunene nnyo ogenda okugula Panadol just naye kati National Drug Authority emanya nti pharmacies zisuka mu 2 eziri mu kitundu kino naye kati obuvunaanyizibwa bweffe kulaba nti pharmacies zino ziriwo mu butuufu ne tuziwa license ate bwe tumala oziwa license ne tulaba eddagala balitereka bulungi nga bwe lirina okuterekebwa ate era ne tulaba nti temuli ddagala libeera nga limala gagabibwa okimanya ennaku zino ebiragalalagala bingi abantu bakwata eddagala eririna okugabibwa abasawo ne balifuna mu ngeri enkyamu kati tulaba nti pharmacy zaffe zikola bulungi omulimu ogwo naye ate ffe ngera aba National Drug Authority tukwataganira wamu nammwe ab'amawulire local government abakola mu butale URA collecting omusolo ne police okulaba nti ne ba RDCs okulaba nti abantu tebamala gakozesa ddagala
olusi tugenda ne tulaba abantu mu butale bayimba eddagala panado baliyiwaawo wansi eddagala eryo liba lya bulabe kati ffe National Drug Authority omulimu gwaffe kulaba nti tukwatagana n'ebyo ebitongole byonna abantu babba eddagala lya gavumenti okimanyi nti gavumenti ewa eddagala malwaliro naye waliwo ebitundu ebimu bye tulaba oyinza okubeera mulabye ku mawulire nga tulwana n'ababba eddagala balireeta mu ddwaliro ne tubisanga ku booda oba mu nsi ezitulinaanye liriko Government of Uganda not for sale naye ng'ate lirimu mu nsi zitulinaanye kyova olaba tukwataganiramu ne RDCs poliisi n'ebirala tukimanyi eno corridor ekicweka kino kye tulimu kirimu nnyo ebikwatagana ku by'ente n'embuzi animals so National Drug Authority ekwataganira wamu n'ekola emisomo egy'enjawulo n'abalimi eddagala mumanyi what is that like in obulwadde tiksa what in enkwa zitawaanya ente zaffe endwadde endala nnyingi kati National Drug Authority eyambako nnyo tutuula mu nkiiko ez'enjawulo ne tuyigiriza abasawo ddagala balina ddiga babatya ne tuyigiriza n'abalimi bennyini kubanga abamu baba tebamanyi ngeri yakozesa ddagala n'okubeera nti eddagala bwe limala okufuluma tugenda ne tulondoola eddagala lino ddungi post market surveillance nti eddagala liri mu katale naye ddungi kwegamba ebintu byonna tubikola okulaba nti omuntu n'ebisolo kubanga ffe tuvunaanyizibwa ku bibiri omuntu n'ebisolo byonna biramu kubanga ennyama eyo tumala ne tugirya bw'eba teyisiddwa bulungi obanga ndwadde ate naffe tuba tulwala yes so now National Drug Authority nk'okuwaahurira n'okuwareeba n'ekitongole kya gavumenti ekikuvunaanyizibwaho mutindo gw'emibazi ey'abantu n'enyamiishwa kandi omuri itwe harimu ab'okugyezaho okucupura ati nka Dr. Kiza Ogukenneth oryaha we naagezaho nka regional inspector abantu bo bakuba nibarambura kureeba bamwe omuri itwe nitucupura some of us try always to duplicate like drugs, should I call it duplication? Substandard ones and we mix and those ones end up not working well and sometimes we risk the lives of animals and people. So in case you get those who are trying to impersonate in this, how do you handle as NDA? As NDA kati nsaba Ken kuba yakulira wano mu kichweka kino atubuulire senga afuna abantu abagattagatta ebidagala nobeera ng'ofuuyira ogamba eddagala terikola kumbe wagasse lino na lino Ken senga tuzuula abantu abo tukola tutya webale muno omuteekaniza wa program obu tufuna amahuure nti hariho abantu aba counterfeiting emibazi tutungire intelligence aho twina abantu abatuwa information mu public na polisi twinabo so butunga amahura ago tugendayo na abantu beta ba inspectors na polisi nitubakwata abo kuba NDA ina enforcement unit ekura erimu aba polisi aba CID aba rugire kibuli so tukora nabo na polisi ya hano nitubakwata baba baine misango nitubatwara mu koti in fact tukakwata abantu abakujingirira labels tukabakwataho bushenyi tubabateeka mu koti nabandi tubabakwata lya ntonde so omulimo tuyo tugukora ego so mwegendesereze bantu mwe okujwanzya ninga sho kucupura kandi yonko omuntu obutumwa obutubwine kugira ngo warebe omuntu wena orukujingirira omubazi gezaho kukiirira aba National Drug Authority biza kutuhereza enamba yabo batakarya kucyara omwami Kenneth enamba yanyu omuntu yaba nabenda that toll free number that somebody can call to alert you of anything. Okay, webale mno omuteekaniza program nkwenda kubaha enamba ibiri aro emu ya WhatsApp WhatsApp eyo wogiteekawo naba head office bagitunga so eri 0 musanju ina 0 00 ibiri 0
musanju 0. Then toll free enamba y'okuteera batakuchwirewo airtime eri 0800M0M9 another 0800101999. Okay. Ezo nizo namba zokusobola kusindikawo ebintu nk'ebyo. Kandi tulina namba endi ez'okuteera director head office 0-M-2-5-5-6-55. Okay. Yabale mnonga omukuru Kenneth, Dr. Kenneth Chiza, ogu inspector wa National Drug Authority. Ezo namba nanye nazigarukemu hariho ya WhatsApp, tuwena bingi tujya WhatsApp. Nogiteka uka message. Note mushanju ina note ibiri note mushanju note. Ejo namba ndi ya WhatsApp. Hariho namba ya toll free etakusharo airtime. Ejo note munana note emwe mwenda. Kokwate simejo nogiterera bamo. Wagamba nabo noba wayeyamba kandi wayambihanga abo kwabo kose mbazi y'ebicukuri nibabasa kutwara amagara gawe n'ingomya buzare wo ninga ondijo muntu wena. Now Dr. Hanifa, turiyo tugeza kuhendera as we try to conclude because of time. Naba ninyenda akagambo kawe akabantu abariyo batureba akora abasijire. Your concluding remark to the viewers. Abasijire is what? Otusijira kagambo. Oh, okay, I understand. Okay, ntegeire. Yes, wachichenga. Nachichenga. Yes. Chengamba abantu baffe. Bwoba ogula eddagala ligule mu pharmacy oba mu drug shop ng'erina license eya National Drug Authority. Era omuntu olina obuvunaanyizibwa obutunula kubanga ffe tubagamba license ze tubawa balina zitimba. Bw'ogenda okugula eddagala sooka otunula olabe eno drug shop oba pharmacy eina okutunda eddagala National Drug Authority yagikkiriza kubanga abantu abamu weewaawo tubanoonya abamala gaggula obulwaliro n'obupharmacy naye gwe bw'ogenda buvunaanyizibwa abo naawe okulaba kuba bajja kuwa eddagala ekyamu lye bamala gatereka likuleetera obulwadde oba ente ogifuuyire egaane okubeera nti ewona lwakuba eddagala liba kyamu. Naye ofiisi zaffe essimu bazibawadde mutukubire fenga abakulira abali ku board tulina obweyamo nti tukola kyonna ekyetaagisa okulaba nti abantu baffe n'ebisolo byonna biba n'eddagala eriri ku mutindo eritaleeta bulabe eri abantu n'eri ebisolo byaffe. National Drug Authority eri wano mu kitundu kyaffe, ofiisi zaffe ziri ku Boma, ziri mu Boma. So essimu muzifunye mutwettanire obwo obuvunaanyizibwa bwaffe nga National Drug Authority. Wabale mnonga, thank you so much Dr. Hanifa. Omwana wammwe yakulira ekitongole Dr. Biteekerezo Bitex era ndi wano akimanyi ndi wano abatumidde nnyo. Yabale mnonga ya National Drug Authority nibazunanizibwa mutindo gw'emibazi mbikire emibazi mukorere emibazi mbwenu omuryebe byona bizire kutumanyisa kugira ngo tuwongere kuba abegendesereza omuryeki kandi batushyire namba z'esimu nobasa kutere namba y'esimu ejo kubahereza any information inambe zibatuhereza reka tugezeho kuzikozesa. Nyenda kubasima ahabwo kwija kumanyisa abantu ekiri kugenda omu miso. Thank you so much for trying to make people aware of what is going on. I'm thanking you for the awareness that you bring to the public. Niwe wana tureba jeza kuteka omunkore bwareba bita handi ndi Vincent Mujurizi na abanyine Dr. Hanifa Namara, board member wa National Drug Authority, hamwe na Dr. Chiza Kenneth, regional inspector wa National Drug Authority. Katuze omukahumuro kace tugaruke nebyemizano program SISIIMUKA negero misho.